muto abadde mulwadde nali ndowooza socks nozo bamusibye ki ice kakati n'agamba omwana omu yakawona ate n'omulala alwadde era nemugambako bambi sorry for him kuba twasobola okumanya Alpha nga agenze bweru ku training ze kakati Bebe Cool ataddeyo statement avumirira health system ye Uganda. Okay. Nye tubadde twogera wano kye twasembeyo okumanya mukama we yabuuziza lwaki bana Uganda tufiira ku myaka emitono abazungu ne bafiira bakati ono muto ono muto ono mwana ali 18 years yajiwezeza around there he's a teen agamba mwana we yagenda Spain for trainings and all that nafuna injury bafuna injury ne doctor ne bamukomya wane Uganda it didn't seem serious but doctor ne baji handlingako aba the Uganda soccer doctors ne balabanga ajja kuba bulungi kakati onako olweggulo yagenze mu trainings nga ababola ebabeera olabanga akyawenye era ne yenga agamba wuliroke bwe era ekibi nera ne bamufuna injury mu same sport yenyini nyini ne bagenda mu ddwaliro bwe bagenze mu ddwaliro orthopedist n'asalawo abasawo b'amagumba actually n'asalawo batandika omujjanjaba kugulu bakuwanike for 6 months. Now 6 months zino ze bagambye abadde alina okugenda UK for trainings ezigenda okugenda mu under 18 Premier League naye kati kino kirina kiba tajja sobola kugenda for trainings ate time ya training naye ebeerawo nti olina training ya this long okubeera nga participating mu kino ekintu kati najjayo n'agamba health system ya Uganda erina okukyukakyuka mu kula ensonga eta careers z'abaana nyingi first of all yagambe ekintu engeri gyalina okujjanjabamu omwana it is very expensive yenga yayinza okwandibadde ajja affordinga basambi ba mupiira bameka abaddusi bameka aba netballers nga career ye ekomyawo ngebe ekomyawo yakoma kuva we yarwala ng'olumbe lwatandikiraawo ne lumulya paka ekisookera ddala ono omwana bw'atajjanjabwa oba footballer bw'atajjanjabwa nafuna obujjanjabi obulungi kati agenda kufuuka badde n'eri government abadde ajja sobola olabirira omukyala we abaana be bazadde be and all that kati naye yegasse ko abagamba nti government etuwa emirimu government etukolera bwe tuti government mbi tebatujjanjaba politically ne financially na buli kimu kiba kati kigenda kufuuka kya buzibu era he calls out the government okubeera nga bino ebintu esobola obbyanguyayanguyamu kirungi nnyo kirungi nti Bebe Cool incitinze out to this bantu abamu abali next mweri ennyumba ate nga n'endoboozi lisobola owulirwa ate era nga mu mbeera eno bwe tusaba gavumenti mu kaseera nga twagala okuyamba Bebe Cool ne health system to streamlining ku lw'obulungi bw'abalala abatalina ddoboozi yes era bonna mu kiwandiiko kye aboogeddeko kati saa zino tayogerera Alpha ayogerera buli naddala abaana kuba yalaga agamba sorry sports kyekimu ku mirimu egisasula ennyo ng'omuntu asobola okwebeezaawo kati ekyo kye tubeetaaga mu mwenna aweetaaga okwogera mwogere tosaanikirira because muntu wo bwe kiba nga kyetaagisa okwogera mwogere amaloboozi gammwe tugeetaaga for better Uganda. Thank you. Sasha Brighton yazadde omwana